Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo oyambuuzizza ku nsonga y'akagogo nti singa mba ngenze okuziika ne sinaaba kagogo ako era nti kalina mugaso ki? Kikulu onaaba akagogo ako ng'obadde ova kuziika. Buli w'ogenda okuziika wansi eyo n'omanya nti waziise n'okwata ebimuli n'osuulayo oba n'okwata obutaka n'oyiwayo oba otusenyu, obeera oteekeddwa okunaaba akagogo ako. Ekyo kikubuulira ebiseera ebisinga buli w'ogenda okuziika n'ofuna omuntu akugamba nti naaba akagogo ako, kyenkusaba akagogo kanaabe. Ekyo kyenkusaba gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo okuziika oba wammwe oba mikwano gyo n'akugamba nti naaba akagogo ako, togaana keeyiseeko. Ebiseera ebisinga kabeera ku kitooke kwennyini nga bw'olaba awo, okakwata n'okakola bw'otyo, kye bayita okunaaba akagogo oba okeeyisaako, togaana kikole. Ffe tukimanyi nti singa obeera oziise buli w'onaaba akagogo ako oba n'okwata ku mwetango otyo. Akagogo n'omwetango ebintu ebyo bibiri bikulu nnyo okubeera ng'obyeyisaako mu ngalo singa obadde ogenze kuziika. Buli w'oyisa omwetango mu ngalo oba n'ogweyisaako oba akagogo ako, ebiseera ebisinga byonna bye wandigenze nabyo obeera obirese mabega. Kikulu nnyo okunaaba akeetango oba okweyisaako akeetango mu ngalo ng'ova kuziika, oba okunaaba akagogo n'okayisaako mu ngalo ng'ova kuziika. Kikulu nnyo, bingi obeera obyeggyeko, obeera obirese awo w'okanaabidde. Ky'oba olaba nti akagogo ako kalungi nnyo okanaabire kuli kwennyini ku kitooke, tokakuulako tokasikaako nedda. Kasike kasigaleko kuli kwennyini kw'oba okanyigira ng'okanyigira mu ngalo ng'okanaaba okalekeko. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulirako mu abali ku channel yaffe eno Kyayiti abawuliriza ensonga eno, buli lw'osuza ku mufu kya bulabe nnyo okera ku makya n'okera bukezi n'ogenda ku mulimo. Kiba kya bulabe nnyo. Buli lw'osuza wodda ewaka ssaawa 12 ssaawa emu, sooka onaabe ku ddagala. Amazzi g'ogenda okunaaba ago omubiri teekamu ku ddagala, teekamu omwetango, oteekemu n'akeeyeeyo bw'obeera nako, wamu n'akambula osobola okukateekamu tewali buzibu. Naaba ku ddagala eyo likuggyeko ebyo by'oggye mu lumbe, by'oggye mu kufiirwa, bibeere nga bikuvaako ebisiraani. Ebyo ebintuntu ebyo bingi biva nnyo ku nnyimba eyo wamu n'olumbe lwennyini olwo olwassa omuntu oyo gw'obadde ova okusuza obeere nga togenda nalwo. Buli w'onaaba eddagala eryo ebiseera ebisinga obeera wejjeeko ebyo ebiyinza okukumalako emirembe ng'obadde obiggye ku lumbe. Kye njagadde obbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.